Kirigo Uganda yalabye Katikiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ng'agamba nti tekyandibadde kituufu omuntu okumukwata ng'akozesa okumukwata ku musango gwe yayise hate speech oba okukozesa olulimi olusiga obukyayi. Njagala kwebaza Katikiro wa Buganda kubanga y'omu ku badde batambuza message entuufu nti kabaka aba wa Buganda si kabaka w'abaki w'Abaganda. Kiba kitegeeza buli muntu yenna ali wano mu Buganda kabaka akuvunaanyizibwako butereevu. Lwaki atambuza enjiri eyo? Okumalawo obusosoze mu mawanga. Omuntu yenna atambuza okusiga obukyayi ng'akozesa olulimi oyo ate abeera mutemu nnyo okusinga n'ono akozesezza emmundu, kubanga ekivaako okozesa emmundu luba luti olulimi lubi nnyo. Singa tubeera tetulufuze tugenda kufuna ebizibu mu ggwanga lyaffe Uganda. Nalabye ow'ekitiibwa Kyeyune Haruna Kasolo ng'ali ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ng'akomyawo bannayuganda abadde bawangalire South Africa, naye ekyabaleetedde okukomezebwawo wano lwabadde lulimi n'okusiga obukyayi okuli e South Africa naddala mu bannansi abeeyo, nga bagamba nti buli mugwira yenna abadde wano mu nsi yaffe aveewo agende. Olwo si lulimi? Oli abatasize bukyayi tekireetedde abantu abadde bawangaalira eyo okufiirwa ebyabwe n'obulamu. Eggulu mwalabye abadde mu palamenti ng'omu ku babaka ba palamenti John Musira aga nti n'omwana we yafiiriddeyo. Okwo si kusiga bukyayi? N'olwekyo twagala Mukuumaddamula akimanye nti kituufu abantu okubakwatira omusango ogwo gw'okusiga obukyayi, kubanga musango gwa naggomola mubi nnyo oguyinza n'okuteeka eggwanga mu ntata. 1994 olulimi luno okusiga obukyayi lwatwala eggwanga ly'e Rwanda mu kitabantu ekyamalawo abantu, era abamu bawunzika basibidde eno Uganda. Mukyajjukira Obote bwe yalagira nti buli munyarwanda ali mu Uganda aveemu agende, abamu ne banyagibwako n'ebyabwe okwo kusiga buki. Mujjukira abayindi be bagoba muno Amini nga yabagobye okwo lulimi olusiga obuki. N'olwekyo ffe tusaba abantu baffe mwagale ensi yammwe, tubeere bamu. Mwe mwenna muli b'amawulire wano, simanyi ggwanga lyammwe gye muva. Lwaki gwe otunuulira nnyo oli omwana wa Shuwa FM Mitaasi Musembuusi musiraamu, kati bw'oba oyagala amazzi ag'okunywa ogatuma mu katuliki? Oba aliwo akutaasa yagakola ki? Yagakuleeta. Naye ate bw'oba wasiga olulimi olusyayi ku basiraamu ng'obadde